Baanamwe Irene Ntale made a beautiful bride. Yabadde n'okukyala olunaku olw'eggulu era bino ebintu nadde nno bibateerayo naye ng'ate bumanyi nti amawulire gaba mangi. Obeera okwasaganya gano nga malala gajja, okwasaganya gano nga malala gajja. Naye ng'ate mukwano yanyumya olunyuma era n'omusajja n'amutulaga era ng'era kuba mubalaga maasawo wabula ng'ate abayimbi ab'enjawulo bazze era nga Rema y'omu ku bo abazze wabula she was dressed nicely ku mukolo gwa munne era yagweseza ekitiibwa. Njagala ate ofune ku pictorial olabe engeri abaana gye banyumyemu, tewali ataanyumye, kabeere bamaids be, kabeere metroni, buli omu yabadde ku point, tewali nti ono bamwambazizza bubi. Naye nga mukwano okujjukiza nti this is Patricia's latest. Remember to subscribe, like and share. Tap the notification bell so that you can receive notifications whenever I upload videos on this channel. Wabula ate wetudda ku ddiko yeddiko yabadde ku point. Nze nasoose ne ndowooza oba wabadde na wabweru naye ng'ate kukyala. Okukyala ebiseera ebisinga kubeera munda, kubeera mu nju. Era ne ntunula bwe nti ne ŋŋamba maama, look at that. N'abakoze ddiko bo bakoze omulimu gw'amaanyi ate ng'omukyala yennyini oba bride yennyini yanyumye buli kimu kyabadde ku point. Aba gwe engeri gye batimbye enju. Ebimuli byonna kwegamba bikuwa that feeling of freshness. Irene's kukyala kwegamba buli kimu bakitaddewo bulungi sokola. Nga bwe mbagambye nti ate aba celebrities ba artists ab'enjawulo babaddeyo ku mukolo guno wabula nga ne Rema naye yabaddeyo naye ng'ate yayambadde bulungi ddala era nze mu kulaba okwange yasinze ate okuba nga anyuma ku ba guests ababadde ku mukolo guno. Look at her, mulabe ne Bawe Hamza kwegamba she was really dressed well ate yaweeseza omukolo ekitiibwa. Kano kamomenti ke nkutwalamu agenda kubeera ng'ate atulaga ku mwami we gwe yaleese okubeera ng'ate akyala era njagala mbeere nga mukulaga. Era baatuuse bulungi ne babaaniriza ne babuuza era ng'omwami wuuno.
naye nga gw'omukolo gwatambudde bulungi. Congratulations Irene Ntale, omusajja munnange yoyo. Naye nga mukwano nkujjukiza nti teweerabira kubanga osubscribinga, olikinga n'okusharinga, tappinga notification bell obeere nga te ofuna notifications bwe ntekayo amawulire amapya ku ino channel. Thank you so much for watching. Bye bye.